Fred Lumbuye atabuse alagidde ababadde bakozesa video ze okukikomya mbagirawo. Songa tebya Nobert Mao bibi omwami wa Beatrice ayongedde okujjayo obujulizi obulaga nti Nobert Mao yamubbako omwagalwa we. Tukwanirizaako ku Newspark Channel webale kujja kumirako mukwano atagala okwagaliza 2022 omulungi oberenga omwaka ogwo guyitamu nga ogufunyemu ebirungi atera ne tukwebaza okuba nti n'omwaka guno obadde ogoberera amawulire gaffe yongera okutambula naffe mu mwaka gwa 2022 tukukakasa nti atujagenda maaso n'okuba nti tukuweereza ostegere ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga oba wabweru w'eggwanga, oyinza okuba nga oli mu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, oyinza okuba nga oli mu Netherlands, Canada, USA. Twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise n'omukulu Fred Lumbuye avuddeyo munange n'atiisatiisa kw'ossa n'okulabula abo ababadde bakozesa vidiyo ze munange nga baziteeka ku YouTube channel zaabwe kw'ossa n'ebifaananyi bye. Ono agambye nti ababadde bakikola basaanidde okuba nti no bakikomya. Nga bw'olaba munange okusinziira ku bubaka obuteereddwayo ku Facebook page eya Fred Lumbuye bw'ati agambye nti to all YouTube owners, please stop using my videos and my photos on your channels with immediate effect. Mukitegedde no mukwano kakati munange abakwatibwako ensonga eyo nga mbadde mukozesa video ze akw'ossa n'ebifaananyi bye munange mulabuddwa. Mulabuddwa munange akati munange okusinzira ku post eteereddwayo abantu bangi bavuddeyo abamu nga bawagira ate abalala nga bawakanya. Okitegedde mukwana abamu babadde ku saidi ya Fred Lumbuye ate nga abalala babadde bawakanya ensonga eno. Nga wolaba mukwano azezo comments eziteereddwayo ku post ene badde eteereddwayo kati naawe osobola okubeera nga oyisa obubaka bwo mu comment section. Omukulu Fred Lumbuye mutuufu ababadde bakozesa video ze balekerawo okuba nti no bazikozesa oba baleke babeere nga nabo bateekayo videos zino. Osobola okuba nti no mukwano olekawo obubaka bwawo mu comment section. Ebya Robert Mao si birungi kubanga omwami wa Beatrice Kayanja ayitibwa Martin Kayanja yawadde obujulizi mu kooti y'e Makindye ng'alaga nti no president w'ekibiina kya DP Robert Mao abadde nga aperereza mukazi we kw'ossa n'okumukubira mu budde obw'ekiro era ng'ono agamba nti Robert Mao yasinze okuba nti no atabula amaka gaabwe. Okusinziira ku Martin Kayanja agamba nti yali yagamba omwagalwa we Beatrice alabule era ategeeze Robert Mao okuba nti no amukubira mu ssaawa ddala ez'okukola naye munnange ono teyasobola kuba nti no kino akikola y'ensonga lwaki yagezangako n'okuba nti no amukubira mu budde obw'ekiro. Wano Kayanja we yategereza nti no ddala nsonga ki ezibeera zikubisa Robert Mao mu budde obw'ekiro ng'akimanyi nti no omukyala gwayogera naye mu fumbo. Kayanja kw'ossa ne Beatrice bagatibwa mu mwaka gwa 2004 mukwano okusinziira ku documents ezaweereddwayo mu kooti era ng'okusinziira ku Kayanja yategezeza nti no munange yagezaako okuba nti no asindikira Robert Mao voice note ng'amulabula obutaddamu kuba nti akubira mukyala we mu budde obw'ekiro. Okusinziira ku Kayanja yategezeza kooti nti ye yali mwetegefu okuba nti no obufumbo bwabwe obw'emyaka 25 buddawo wabula nga okusinziira ku Beatrice oba mukyala we ate ye ensonga yali aziraba bulala. Wabula Kayanja yeganye ebyokuba nti no anywa omwenge kw'ossa n'okuba nti no atulugunya oba yali atulugunya mukyala we Beatrice Kayanja. Bino byonna yabyogeredde mu kooti. Era Kayanja yategezeza kooti nti taganangako Beatrice kuba nti no alaba abaana be kubanga bw'aba abalabye osanga kino kiina n'engeri gye kiyinza okuba nti no kikkakanyamu abaana baabwe. Bwe bityo nno bwe biri naye ng'ensonga zonna ziva ku president w'ekibiina kya DP Robert Mao kubanga okusinziira ku Kayanja agamba nti ono yamutabulidde amaka.
eyo nno nga tuvuddeyo kyaddaaki omuyimbi ayitibwa Chosen Becky yagenze mu ggwanga lya Turkey era ng'ono agenda kubeera nga abakuba omuziki bwe bityo nno mukwano bwe birijjukira nti gye buvuddeko awo Chosen Becky yalinnya ennyonyi ate ne bamukomyawo ku bigambibwa nti no empapula ze zaali zoogera birala naye amawulire ge tufuna galaga nti bambi ono yatuuse dda mu ggwanga lya Turkey era ng'agenda kubeera nti abakuba omuziki. Tujagenda maaso n'okuba nti no tukuwa bye tunaaba tufunyewo weekumire ku News Spark channel. Abaana b'ettaka numbye eyo nga tuvuddeyo omuyimbi Spice Diana bambi afunye akaseko ku matama ge oluvannyuma lw'okuwangula First International Award ye. Okitegedde onono yawangudde award eya female artist mu East, South, North Africa ye muyimbi Spice Diana era nga yavuddeyo n'abanga abiteeka ku mutimbagano bambi nga yeebaza Mukama Katonda olwa award eno. Jjukira Spice Diana yali yavaayo gye buvuddeko awo n'abeera nga alangira aba Jazz Awards olw'engeri gye baategekamu awards zaabwe naye munnange osanga bambi award eno gye yafunye oba oliawo enaamwerabiza Jazz Awards. And the winner for Best Female Artist, East, South, North Africa is Spice Diana. Era nga tukyali mu nsonga za awards munange n'omuyimbi Edrisa Musuza yakyagenda mu maaso n'okuba nti no akola ebyafaayo munange ono naye yawangudde award era nga ye Best Male Artist mu East, South, North Africa ye muyimbi Edrisa Musuza. Twegateko nga bambi oyozayoza abayimbi bano okuli Spice Diana kw'ossa ne Eddie Kenzo. Bwete wetambudde obadde mulabi mulungi weekumire ku News Spark channel. Tujagenda maaso n'okuba nti no tukuwa amawulire ge tufunyewo n'olwekyo olaba notification nga bakulaga nti no tulina amawulire ge tutaddeyo obikula bubikuzi mukwano ne gaba nga tegasobola kukuyitako. Subscribe nga ku YouTube channel yaffe lekawo obubakawo mu comment section ate era mukwano tegezaako ku muno nti waliwo YouTube channel eyitibwa News Spark ekuwa amawulire ageesigika amawulire agatali ga bulimba bakuleetera amawulire nga munnange gakakasiddwa. Beera bulungi weeraba.